Ku Lwokusatu, minisita wa Kampala, Minsa Kabanda wamu ne poliisi baalabula abagoba ba boda okukozesa obulungi enguudo bakendeeze ku bantu abafa abali wakati wa 4 n'omukaaga buli lunaku nga buno bwava ku bubenje aba boda. Kabanda yategeezezza nti aba boda bateekeddwa okweyisa obulungi ku nguudo ng'abalala. Ofisa kyogeddeko wa poliisi bwekyaka red gwe n'oyitawo, bwekyaka yero gwe n'oyitawo, bwekyaka green gwe n'oyitawo, olwo kiriwo ekituufu ky'olina okukola. Tumanye nti ekitala kirina kukwera okuyitawo. Kyokka waliwo omuvuzi wa boda Stephen Byarugaba eyasimatuka akabenje ka boda era kati alaga biwundu. Amazima kirungi nnyo helmet nungi nnyo etaasa obulamu bw'omuntu. Nze kennyini wiiki ewedde nagwe ekiko ku kolansi bantomera naye mazima nawona lwa helmet ero gy'olaba bweti. Nina ebiwundu bingi naye kwa helmet nali njambadde yo neggwaawo omutwe gwasigala nga mulamu. Ono atubuulidde nti singa teyali helmet kumutaasa yandibadde takyalina bulamu. Litejja lwa speed ebeera accident wakati ze bantomera butomezi oli yafa mega nantomera asitegedde nga ngenda mpolampola nantomera nenga ku kolansi solokuba nina helmet naye ntaasa kyalina ebiwundu bino bingi biyonozo biraba. Byarugaba agambye nti kikulu abavuzi ba boda okwettanira n'okugoberera amateeka. Tetusala mu bitaala abodaboda abamu bavunaanyizibwa tebasala mu bitaala. Abasala mu bitaala abo be bayaayi bo babiyita bakabyanza ne bodaboda nga ategeera nga n'omulimu gwakola amanyi gwa bodaboda gulabira famire ye waka tasala mu bitaala aba ayagala obulamu buwe oge mazima. Abavuzi ba boda bongedde okujjumbira ebyo ebyasaliddwawo mu nsisinkana ne minisita Kabanda ow'e Kampala ne poliisi. Kyokka bagamba nti gavumenti esaana etereeze ku by'enguudo. Ekyamazima amakubo mafu oge oba olina omusaabaze makubo mafunda ebinnya bingi kati kyova olaba weesanga aba boda bavuga n'ayita ku gavumenti olw'okuba nti mukuba muba mulimu binya naye tusaba gavumenti ekola amakubo KCCA batukolera amakubo kati tulaba for example nozani otambula odduka bulungi tosobola kufunako gundi problemu yonna. Ng'ayambala element, 2 ng'alina reflector, 3 ng'alina driving permit. Ate piki zaffe zibeereko emisolo gye twandiyise third party era ovuge n'obuvunaanyizibwa kubanga bulijjo okoma okuvugisa ekimama okomekeza obulamu bwo bw'oteese mu katyabaga. Abavuzi ba boda era beemulugunya ku bikwekweto ebiteekebwa ku nguudo eziyingira ekibuga Kampala. Biyitiridde sawa ya Queen Wandegeya awo kiyitirivu kyekireetera bannaffe oluusi n'okuvuga wanowe enkola esusse bakwata bubi. Abasirikale bw'alemererwa okukwata omuntu amusindika waakiri ne bagwa n'abantu okulaba ntino either ebikwekweto birungi babikole naye nga tusoke kulaba ntino bawogerako ku permit bakendezeko ki permit buli muvuzi wa boda afune permit era omuntu ajja kufuna permit nga tebavuddeyo n'okulambuka bulungi. Abamu abeeyita ab'emitwe eminene abatika abantu babiri ebitaala asala busazi bavuga wanuwe so abo bakamandazi ba poliisi bagenda bakwasaganya. Okwemulugunya kw'abano kujjidde mu kiseera nga ne Uganda ekomenkereza okujaguza saabiti nnamba ey'okukozesa bulungi enguudo okuva nga 15 okutuuka nga 21 omwezi guno gwa May ng'eno yateebwawo ekitongole ky'amawanga amagatte ki UN.